abakyala their companions babezi nefe tukane tubatuna mukyala utosola natambula ne public kubanga gwe ng'omuntu wasembadde omugulira engoye luli wamukwanira ng'obuteteeyi bwamusanga muyabweguliranga. So that's what you liked. It appealed to your eyes. It was beautiful. But when it was given to you, you didn't take charge of it. Wogamba omukazi yakola naye yebere wasembadde ogulira mukyala we ekiteteeyi. Juzi di ku Valentine tuli mu February. Wakati awo wonna tomugulirayo kantu kalala. Bannaye Kyamagero abakyala atogenda baleeta ebintu bye tutategeera. Abakyala ogenda baleeta ebintu bajja tujooga abo boolaba. Akasoko kiriwo ekiti. Whatever your water grows, ekintu kyonna ky'ofukirira kikula. Osegede omukyala we bw'abeera ewaka nga akujooga n'otavaamu mwasi kumugamba bino bikome, ye kyafukirira kyeyongera okukula. Ejjoogo lyeyongera okukula. Naye bw'otuuka n'omugamba nti nassuuna kijja mmala, nassuuna awulira n'amanya nti kati wano tekigenda kubalansinga. So tuli mulembe ogugamba nti she is not what I married and he is not what I thought he was. Nti fe abasajja tutambula eno tuteekawo embeera gye bayita macho. Ntambula nina 6 paaka. Mwana juzi yaliyo ku Twitter n'agamba nti alina omulenzi gw'abadde ayagala okumala emyezi 4 ng'amugamba banka. Buli wamusanga ayambadde suuti naye ng'amugamba okulira ku banka kyandi mu branch y'erugazi naye nja kubuulira. Juzi tuba tuli ku mulambo nga sitagiddemu ba funeral service. Nga wa funeral service. Gamba bwaki banka buli gyagamba banka. Kati abakazi ne batandika okugamba he is not what I thought he is. Because the thing is tupa kukuwasa tuwasa revive. Tuwasa revive. Gino emyaka gye ndimu ssaako yange yonna nze nsigaddewo naye kanvune gwentega n'owasa kulwa kubanga bakasuku bonna bakoze eki bawasizza. Kati opakuka era muyina omuze ennaku zino ni mwena mwagala kuwasa mu ssaako ze zimu nti abawala abawangala ne mukyala wo bonna babafumbiddwa muyina kuwasa mu ssaako eyeemu. It's going to be hard to manage because an alliance basobola okusalawo ne babalumya emitwe mwenna. You must find someone totally from this group atalowooza nga bo. Kati we are not talking, that is 1. 2, we are judgmental. 3, gano ge mazima abasinga batagala kwogera. There is a lot of casual sex going on. Casual sex kyeki mu Luganda? Kwegamba okubeera awo nga tuli mu kwegatta bya kinyumu. Onkubye enkukubye nzijaamu mode eyo gye tulimu. Ne tugaana okufiitinga ebyaffe ebiri ewaka. Kazi ewaka takyakijjayo bulungi kyavaayo andi ofunye wana n'omukyala n'atanga nze amaanyi oli ge nali ndaba si ge gano. Amaanyi nga bw'ogalina okwogera ne ka children k'osanze wali. Naye bannaye obwana bukola ebintu oluusi. Abasajja bakunyumiza n'agamba akaana kakubye essama naye akati leero tukole kawundo osinziira waggulu oti gatunudde wansi n'omugamba wanjise wala sikiwa nti maama w'abaana kinanaakitegeera olumugamba ate olukindo sema olubuto lujja kunjiikako naye kati tuwulira olukindo yalufuna ku lwanyi yalufuna ku lulwo webale nnyo. Nze ndowooza we are a little more inclined ku bye twagala ffenga. We are selfish as a generation. Tuli selfish. Kabe musajja kabe mukazi. Both the men. Tuli selfish. Nti omukazi ajja kwagala nnyo genda mu gym naye ng'ekimutwala mu gym alina ebisajja ebirungi byalaba ebifaanana obulungi ebiriyo vis-a-vis the husband at home. Naye nga yeewaka baawe buli kyaggula akimuwa ku ssaawa 4 ez'ekiro dina ate n'amuwa emmere eno ey'Abaganda ensujju ne girasi ya juice ow'amaanyi. Takendeezanga ku shuga za bbaawe. Buli ku makya amuwa caayi kikopo kyenkana eno n'amusibira ne caayi genda n'oyo ku mulimu. Sugars nyingi nnyo zino zi refined drinks, frenzy drinks teziggwa mu firiji. Tava mu KFC naye nga bw'agenda mu gimu agaba naye waliwo gaaya asitula ekyuma.
atenga ne mu gym bamugamba tolya after 7 kendeeza ku refined drinks kendeeza ku actually ye kimuleeta mu gym sikola gym yote govern kubanga ali mu fantasy world kati ye mufuga enkyukakyuka ze tuyitamu nga tumaze okuwasa abantu kubanga tumaze okubeera n'abaagalwa baffe. I think it's only fair bwe tutandika okutrackinga gundi ezo nyenagamba nkozesa Johari's window ye modo gye nkozesa ne mukyala wange enyambo keeping a track era olumu mugamba nga mukwano sitegeera weight eno gyedda nangamba oba gundi ya family planning empa hormones eno ne tugende ew'omusawo babimunnyonnyola wendi mukyala nga agezezaako weight ku kino na kino akabina kakoma eri sitegeera kigenda mu maaso nibagamba no katukebere hormones tuddemu tumukyuse tulabe Kyamagero. That is inclusion. Nange bwe ntuuka olumu nga ntandise okugejja ebitategeerekeka ye alina wampimira alina essaati zampa nangamba yambala essaati era nze nziyita tape measure mu wardrobe yange buli bwe njambala alina epeesa ali kasitaaliraba nga liri mu intensive care ng'asala emmere ngaga katugenda kusala emmere. And I am cognizant of that nti nzikiriza kyangambi because andabirira twerabirira ffembi na ffembi we identify these changes. So ekizibu ekiriwo nti one tetwogera tuganya okwogera tulina nnyo kye bayita amawanga amagatte okitegedde tulina nnyo kye bayita amawanga amagatte nti nze nja kwogera ne Kasukwa ajja kwogera naye kinkyayogera naye mukyala yannema buli kimu akikolanga bw'ayagala nze kati nze nwane n'omukazi bankube sigenda kubibeeramu ebyo ngenda kubeera musajja wambala obeera musajja munafu omwami ow'embala ayimirira ne mukyala we mu kisenge n'amugamba bino saagala kuddamu biwulira obukyafu nkooyo nze wange baali bafumba amatooke naye nga bagafumba bagasaanisaako akaveera lumu nenkalaba nemubuuza bino twatandika jjo fumba emmere bwe tuti nangamba kikyotegeeza nemugamba akaveera kano katandika jjo okubeera waggulu w'endagala nangamba nedda bulijjo kabayo nemugamba nze amatooke ge naalya nga temukateekako mbw ate lwaki nemugamba kalina chemicals heat eno bweva mu ndagala n'omuliro ogubeera ku sigiri chemicals bakozesa obuveera zino zitandika ogenda nga zisaanuuka mpola ne zigwa mu mmere eno saagala kubeera na birwadde gye bijja nendowooza akitegedde ebbanga ne lyeyongera mpitawo ogwokubiri nenziramu nenkasanga kati koolwe bagijjula saagirya n'ogaana hani nakyogerako nti kino kikole ki kikome kiganya okukoma saalya kwolwo bagijjula neŋŋamba engeri gye mwafumbyemu emmere si gye twakkanyamu simukubye sikoze eki nenvaawo buviringa nzigenda kukola byange awo wennyini yo nekimurigestaringa mu bwongo nti kakino kikoze eki kiyiise neyeetereza. The reason is twalina ground we twayogerera tulina we twatandikira okunyumya kati tetulina venting mechanisms zino ewaka mu bantu betuwanga tetwogera nga abasajja because tutya nti omukazi agenda kugamba oli week omukazi agenda kugamba tosobola omukazi until we start to talk ne bwe tunaawasa abakazi abawera 5 nga tetufikisinze ensonga zino ojja sigala oli musajja alina ssente atayogera bikuluma ojja kusigala oli mukyala agamba nze omusajja kyagamba kyenjogenda nakyo naye bannange bw'obanga owasa oba ofumbirwa ofubanga nnyo obutatomera ffenna tutomera but what we do we compromise and tolerate oga kino nja kigumiikiriza kino ngenda kuseseetukamu katono because twakulira mu maka ganjawulo so twagadde nnyo ebirungi ebiri ebweru naye ate bwe tubireeta munda tetwagala birabirira abasajja tukwana abawala nga balabika bulungi naye ate bwe batukkiriza ne badda ewaffe tetubalabirira tubateekayo to keep a home but you know you can only keep a home when you're actually being taken care of too. Mumukyala togenda musabu awo amale omwezi ku mwezi ayambala ekiteeteeyi kyekimu kyovula abakazi abo bambala ebintu ng'ebyo akeera ku makya ngambadde t-shirt kya MTN nga kinene bwe kiti oba ekyabano bagundi adhesive gundi Arapex style adhesive azuka ina yambadde t-shirt ekinene bwe n'omugamba mukwano ogenda siba tayiro kiki ekisati nga bw'okibuuza ofuddeyo okumugulira engoye
I know this is a very uncomfortable conversation. Naddala eri abasajja. Omuntu ayinza ogamba Kyamagero yalidde but era abantu baŋŋamba yino nga Kyamagero gwe olereza bakyala. No, oli Mr. Lava. No, for once abasajja tukkirize mbu input yaffe mu relationship ntono nnyo naddala mulembe gwe tulimu. Ffe tulowooza nti bw'osasula fees n'obagulira emmere ewaka kiba kiwedde. Oteekwa okutuula ne mukyala we waka n'atuula mu ntebe n'okwata ekigere kye kino n'okiteeka wano bw'oti n'ombuza zino enjaluddamu zipenti ngadde. Era naye okulaga nti enjala nfu ayambala zi opening nga mugenda mwenna ku mikolo ozitunuleko otye kyekigenda mumaaso ebamba di naye waliwo kulega oba olumu akwata empale ze ezikaddiye n'atandika oziriraanya ettaayi zo nika otandiko ga zino nga zirimu obutuli akubuza limu kati omuntu ajjaga n'empale enzemba nzimugulira naye ekyo kibuuzo kyebadde ngenda okukubuuza nti abasajja bagule n'empale z'omunda omukyala gwe takugulira bokisa azi tebangulira bokisa vesti nazo vesti era nazo nze nzeegulira kati gwe weesiimye naye kati ku bantu nze ng'omuntu I don't buy my boxers. Tomanyi boxer gye bazigula? Sizimanyi. Vests, socks, hankies. Ebyo byalinda. Era Mukama mwebaza nti abitegeera. Era yoba oli awo oluvannyuma lwa myezi ebiri ng'ayira ng'aleeta nga baliwawo. Nga baliwawo sitooka empya. Olw'ensonga ono sisobola kufuluma aka nga Linda tazuukuse kulaba mwenfulumye. Nyambadde ntya olumu amanyi obubinzi kyala nga ebyo bijjeemu. Wenna olinga lwini bolaba ebikaati bikwatagana nakwatagana. Mukyala wo n'akuddisaamu engoye ezo zijjeemu tezikwataganye. Ekitiibwa kyo kasukuye mukyala wo nze kasitanda ba mukyala wo mmanyi ekiriwo. Muve ku bino bye mwenyirizanyiriza. Bwe mutomera bwenti nga mpita mu kyanja ne musanga agenda ku supermarket kye mulabamu awo yeggwe. Kati tulina okutandika okunyumya as men.